Olunaku lw'eggulo abavubuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo babukeereza nkokola okwetaba mu kulonda obukulembeze bwabwe. Newankubadde mu bitundu ebimu okulonda kwatambudde bulungi, awamu kwabadde kwa bunkenke olw'emivuyo ejja kwetobeseemu. Wano mu kibuga Kampala mu bitundu bya Shawuliyako okulonda tekwabaddewo, era we tuzzeeyo olwaleero batutegeeza ng'ebikozesebwa mu kulonda bwe bitabaddewo newankubadde abalondesa. Twakedde wano ssaawa 12 ez'okumakya, twavuddewo ssaawa 12 tetwalabye balondesa yadde. Poliisi yabadde wano nga y'amaanyi n'amagye ne bagamba amazima gali nti abalondesa bajja naye tebawuse tebakoze eki tebazze. Bagamba nti entabwe yavudde ku b'amagye ne poliisi okubatiisatiisa okubakuba, so nga waliwo n'abamu abakubiddwa era ne baamuka ekifo kino. Ne mu Shawuliyako bbi okulonda tekwabaddeyo era nga tebalina ssuubi ddi lwe kugenda okubaayo olwa bannaabwe banna NRM okubakolako effujjo kw'ossa ne gavumenti obutateekawo byakwerinda bimala ekyaviiriddeko akavuyo. Ekimotoka kyavuddeeyo kidabo kabini nga kiriko Museveni, namba plate yabaddeko Museveni, kidabo kabini kya black. Bwe kyatuuse abayaaye ne bayiika ne bagaa tugenda kulonda. Tuba tusibayo obuguwa kanti abasajja tulaba emmotoka ziriko M7 Land Cruiser eriko abavubuka abayaaye bazze Tulumba bavudde mu Kivulu. Tumanya ani abasindise ne batuyisiza bubi ne bankuba n'omutwe ne bagwabya. Bano basabye akakiiko k'ebyokulonda katunule mu nsonga zino okulonda kuddibwemu ate nga kwa mazima na bwenkanya. Ebintu bwe bityo bye twagala mu kalulu ke tugendamu obuvuyo ng'obwo tubwetangire nga bukyali sobole okufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Naye bwe kitaba ekyo byonna bye tugendamu nti tugenda kulonda tuli ku bya bwereere kuba bava eri ne beerangirira baba baagadde. Ate mu disitulikiti y'e Kayunga ku bifo ebironderwamu ebinamu ekimu ebifo 3 byokka bye bitabaddemu kulonda olw'emivuyo era ng'okulonda kuno kuddiddwamu olunaku olwaleero. We tutuukidde ku kyalo Kibira mu ttawuni kanso y'e Kayunga tusanze abavubuka batandise dde okweteekateeka okuddamu okuba akalulu kaabwe. Wabula bano basoose kuwanyisiganya bisongovu wakati wa banna NUP ne banna NRM olw'ebyo ebibaddewo olunaku lw'eggulo era gye biggweredde ng'empapula ezimu ziyuziddwa. Tony Suuna abadde owa NUP ng'onna abadde avuganya ne munna NRM ku kifo kya ssentebe awanduddwa mu kalulu olw'okuba nti emyaka gye gisusse egy'ekivubuka. Nazaalibwa 97 era nini namba weeri buli kimu weekiri tewali kike babadde beekwasa okujjako akoko kaakawaayire era ddi abafomu yange yeeno. Ngambye abavubuka bakuume emirembe olw'ensonga nti tetwagala nnyo makomera naye ekiriba ne kiddawo omulundi omulala tujja kuguma tugende mu makomera singa temutereezezza. Waliwo ne munna NRM eyamibwa kkaadi y'ekibiina n'asalawo okujja kuba namunigina oba independent era obwedda akalulu akakuyegera munna NUP. Struggle gye mulabe wano nti n'abaana bonna bendese benkunze abavubuka era basazeewo balonze ekintu ekituufu balonze NUP. Masco Douglas Twine akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno atubulidde nti ku byalo 148 ebironderwamu e Kayunga ebyalo 3 byokka okuli Kisawo, Kibira ne Ssuka bye bitabadde na kulonda olw'akavuyo akabaddeyo. Wonna generally okulonda kwagenze bulungi era nga bw'okulonda nga bwe kuba mbaamu olwari naye nga tumaliriza nga concludes. Gye biggweredde ng'ebifo ebisinga banna NRM babiwangudde.